We are appalled by the blatant recurring incidents of reported abductions, disappearances, torture and killings of Kenyans. Bigambo si bibuumu yadde n'akamu era nga munnaddiini oyo abyolekeza pulezidenti wa Kenya William Ruto oluvannyuma lw'okubeera nti yali yeeyama okuwaayo oba donation okutonera chachi ey'omu Soweto wali mu ggwanga erya Kenya, Catholic Church. Omusimbi nno oguwerera ddala guli mu bukadde butaano we butyo. Tujja kuba tubitegeera kubanga obutambi bwonna ngenda kuba mbukuwa butereevu, naye munnange bano ne bazigaana era akatambi ako koolabye bukolokolo ngenda kakutuusaako n'ebyaddiridde ebikaawu eri Ruto ne Ruto engeri gye yali yeeyamye ne gavana wa Kenya okubeera nga bawaayo kwegamba beefudde okuba nti nno bino si byabwe ng'abantu wabula bakola mulimu gwa Katonda, kumbe bayisaawo byabwe bagula buganzi. Obukodyo bwa General Museveni wano e Uganda bwakozesa. Ntera okubagamba nti twolekedde okubeera ng'omuntu asobola okujja n'emitwalo 5 olwo tuli mu kampeyini akuwa akatole ka sabbuuni omubuuzo mpaka ki kubanga era obadde bw'ebbanga lyonna nti ati munnange anti tya atofaayo weesigalize 5 gyo, weesigalize 10 gyo, weesigalize 2 gyo. Naye wano Kampala nno babagula na 2,000, 3,000 obwava nti bwabayinga. Tofaayo tujja kulonda tukulabye. Kati awo akalulu kanyooke naye kennyini agende ng'akitegere nti abantu bagaanye okubawa akasabbuuni, bagaanye okubawa akatole ka sabbuuni, bagaanye okubawa kakiro ka sukaali. Wano Uganda tutwala butwazi naye bannaffe bannakenya era okusingako ku bannaddiini wano yadde nga waliwo era abali awamu n'abantu ekintu kye baakoze kyamaanyi nnyo. Naye butakulwisa kansooke nkuwa obutambi buno engeri gye bugoberegana. Ngenda sooka nkuwe omukulu Most Reverend Philip Anyoro owa Metropolitan Diocese of Nairobi, era nga bino byayogera bamaze kutuula nga ba bishops mu Kenya mu conference number ne basalawo ne bagamba obusente bwe mubuddize bonna mu ggwanga erya Kenya bonna ne batuula era nga bayita Archdiocese ya Nairobi nga Catholic Church ne babagawo ekiwandiiko ne bazisengeka bulungi nnyo nga bwe yazitematema naye mu speech nga bamugenda okuwulira Ruto ti mmwe tubawadde tubagulidde bbaasi tugenda kukola bwe tutya ne bazimuddiza kwata. Kansooke nkuwe munnange Most Reverend Philip Anyolo ng'amukakasa nti obusente bwo wali badde obwesigaliza oba bwandisose kufa ku bino ebiruma abantu ekitali Uganda. The massive greed we are witnessing is shocking and heartbreaking. The violation of human rights and freedom of speech. We are appalled by the blatant recurring incidents of reported abductions, disappearances, torture and killings of Kenyans. We also decry the increasing murder of women. This has caused great consternation, anger and disgust. Many families are still grappling with the loss of their children who are brutally killed, injured or went missing following what is referred to as the Gen Z demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? Oyo oba abo be bannaddiini abalioyi
by'emyoyo era nga bakakasa nti eddoboozi ly'abantu era liddoboozi lya Katonda. Kansooke nkuwe ate akatambi ka William Ruto nga agezaako okulaga nti azze ayitira mu Katonda mbu tebawaddeyo bo ng'abantu wabula awaddeyo ku lwa Katonda bw'akola mulimu gwa Katonda. Kumbe anoonya buganzi. Lakini kwa sababu nimefika hapa leo nataka niungane na gavana wetu. Hawa watoto wa PMC na wale vijana wengine walikuwa hapo wamefanya kazi mzuri, na mimi naona wako na uniform nzuri. Sakaja amewapanga kiasi, lakini mimi nitawapangia uniform ingine mpya, na kwa hivyo kiongozi wa hapa tajipanga. Ngojeni, mambo yenu bado. So hawa watoto tawatafutia shilingi 1,300 saizi tununue, wanunulie uniform. Kuna mtu atapanga uniform ya hawa watoto, sio? Na nyinyi pia ni wanunulie uniform ingine mpya, ndio? Kabla sijatoka hapa, si ndio? Lakini kazi yenu ni kumwimbia Mungu, sio kuimbia binadamu. Kumwimbia nini? Mungu, kumwimbia Mungu. Sawa? Alafu nimeambiwa na huyu mtu chairman, naitwa Isanda. Ameniambia mnajenga nyumba ya father hapa, si ndio? Na mimi ni mtu ya kujenga. Najenga affordable housing, najenga ingine. Hiyo ni kazi yangu. Hiyo ya kujenga mimi naelewa. Sawa? So hiyo nyumba ya father pale Bwana Isanda, sawa? Utakuja kuniona Monday ama Tuesday, utakutafutia shilingi 500,000. Lakini na hiyo pesa nasikia mkubwa, hiyo pesa nitafuatilia. Ukipiga kona hivi kidogo utakutana na mimi. Umesikia mimi nilisema mambo ni matatu. Ujichunge. Si ndio? Sawa sawa. Alafu mambo yale mengine nitapanga. Kwa sababu niliambiwa pia munataka basi. Sasa hii mambo yote itawezekana siku moja? Hata nyinyi kwa mpango yenu. Wacha niende, unajua mimi ni mkulima So saa hii tunavuna ngano, navuna namna hii. Nikirudi Januari nitarudi na basi yenu. Nitawaletea basi. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa.
Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyachi. Gwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 oba 0770 717 naye nga bwe nkukakasizza nti ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti eddoboozi ly'abantu era eddoboozi lya Katonda, eddoboozi ly'abantu. Bannaddiini bwe batyo bongera okukkaatiriza wewe bayimiridde era nga bakakasa eyo si nsobi kubanga tebasobola kubeerawo oba kutunula butunuzi nga Ruto akwata ekkubo ekyamu atutte enkola za Museveni ewaabwe babigaanye. The voice of the church is the voice of God. When our spiritual fathers speak, they don't just speak in vain. I don't think over 30 bishops can meet and do a statement from nowhere. Kama kuna viongozi wanafanya public participation every day, ni viongozi ya kidini, kwa sababu wako na waumini every day, every weekend. And if there are people who know what the ground is saying, is our church leaders. Kwa hivyo tukisikia viongozi wetu wamesema kitu, tuwasikize na tuwaheshimu. We were very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. Ekituufu kiri nti bannabyabufuzi oba abakulembeze bonna ababeera balondeddwa nga tonnaba kubeera ng'osalawo mugenda ku mikolo ne muyisawo bye mwagala nga temulowoozezza, kubanga singa okuzannyira obutambi bw'abafuzi abalondebwa abantu nga babalonze nga bakulembeze bye boogera ku mikolo egimu oyinza okugwawo ekigo, naye nga omuntu yandibadde asooka kulowooza ku byakola oba byagenda okugwa oyinza okuva mu ekyo waleme kubeerawo okwejjusa era ng'atya biki ebiyinza okuvaamu. It is very gratifying that we are here today to do this together. And I want to ask all of us, leaders, the clergy, Kenyans, to work together towards a nation that we can all be proud of. And even as we engage in public discourse on matters that are important to the people of Kenya, we must be careful to be factual, lest we become victims of the things we accuse others of doing. I know you know what I mean. Naye era nga bwe mumanyi nti Parliament kati nga wano e Uganda yasenserwa dda ne Kenya bwe kiri nti opposition weeri aba Generation Z weebali ne opposition endala, kubanga bano aba Generation Z batwale nga kwegamba abagezako checkinga government system obuli bw'enguzi obubbi n'ebirala byonna ng'era Most Reverend Philip Anyolo bw'abinnyonnyodde awo mu ntandikwa ebintu ebiruma abantu kati nabo bebagezaako okubeera nga balaga obutali bumativu mu kwekalakaasa. Naye munnange
parliament era Ruto nga bwagikozesa bwatandise okubeera ng'agikozesa mulabi wano mu kugoba deputy president Gachagua nga bakozesa parliament okumwimpiikinga era ne bakituukiriza era bamwe ba parliament bwe batyo basinziddaawo ne balanga okubeera nga bagezaako okuvumirira Catholic Church kye yakoze nti lwaki mukolamu nti lwaki naye bo ne bagamba nedda ffe tugendera ku ddoboozi ly'abantu kubanga n'aba generation Z nabo babadde already bakkidde omutimbagano ne batekako statement zaabwe nga bagamba nti be baasooka okuteekako statement nga bagamba nti singa mukkiriza ssente ezo kitegeeza nti mujja kubanga abalidde olukwe mu nsi yammwe mubanga abatuukiriza ebigendererwa by'abantu. The tweet from the Gen Z, they said, was a very interesting one, a short one, a very quick one. I still have it. Catholic bishops, we respect you. But the picture below, the face picture below is our enemy number one. And yes, we looked at it and I knew where you're coming from. And somebody else, a senior member of the community here has said, they should not be moving, you should be waiting, you are big people, you're an important person. Mubumpimpi ebigambo bye twawulidde okuviira ddala eri Most Reverend Philip Anyoro okuva Nairobi wali nga annyonnyola Catholic Church wawe eyimiridde nga bayita Archdiocese ya Nairobi bamaze okubeera nga batuula nga ba bishops ab'eggwanga lyonna erya Kenya ne basalawo bo obukatuliki bwayo ne busalawo bwe butyo batugamba nti omululu ogususse omululu mungi mu ggwanga erya Kenya buli wamu okulinnya eddembe ly'obuntu wamu n'eddembe ly'okwogera teririiyo eddembe ly'obuntu balirinnyira byonna bye njogera oba bye babadde boogerako eri ne wano bwe just kuba kafaananyi wano bwe kiri naye solida eyo tetugirina okuleka bannaffe abamu munnange ogenda okulaba nga boogedde faatha omwe nga ayogedde naye wali wano simanya aba interreligious council abo bo kakati okubuzibwawo kw'abantu wano Uganda kibaddewo ebbanga lyonna era Ruto bw'atyo bye yabisika bwe yabikoppa butereevu okuva wano nti abo babuzeewo era eri Ekenya nalwo okubeera nga babuzeewo kati abductions Ekenya zigenda mu maaso okuwamba abantu okubabuzaawo okubatulugunya okubatta ebyo byonna Catholic Church ebitunuulidde era ebijja butereevu mu ddoboozi ly'abantu bwetyo n'obulumi bwe bayitamu n'ebirambika bulungi nnyo ne babirambika okuttibwa kw'abakyala okususse era nga bagamba nti okuva aba Gen Z bwe bademonstratinga nti families nyingi zasigala mu maziga nti bano baali beekalakaasa era nga bali mu mateeka naye gavumenti bwetyo neetawose eryanye erisusse ku bantu munnange okukakana nga abantu bangi babuziddwawo battiddwa nti kati abaana bwe batyo ne basigala awo mu maziga talabikako bazadde bwe butalabikako okuviira ddala June 2024 obuli bw'enguzi obuli mu gavumenti ne wabweru wa gavumenti teebereza enguzi enyuuka ne mu gavumenti enyuuka nene waala enyuuka era nga beebuuza ekibuuzo era kye batera okubuuza General Museveni wano nti ani abuzaawo abantu abo General Museveni baatukakasa nti tebamanyi era nga bagamba nti bwe muba mubalabye mumpe obujulizi nze nkole ki kati ne Kenya ekibuuzo kikyo nti ani abuzaawo abantu abo kitegeeza nti gavumenti era emaliriza yeegaanye nga bwe kiri wano kakati munnange nga bwe nkugambye nti eddoboozi lya church ly'eddoboozi lya Katonda bano kwe bayimiridde era nga bagamba tebagenda kubeera nga bakkiriza
obusente obwo Ruto bwe yawaayo nga 17 Novemba 2024 kitegeeza nti amalobo ayibbanga liiseewo kati ne batuula nga ba bishops mu ggwanga erya Kenya ne bakuba conference okitegeera era nga bamaze okubeera nga bakakasa nti awo we tuyimiridde ffenna tugaanye ekitalinga wano e Uganda nti muba mukyateesa ng'ate waliwo abayise eri babakubidde Gen. Museveni. In fact meeting bagimuwa conference yonna Museveni ayinza n'okuba ng'agiraba butereevu conference yonna singa kiba wano e Uganda anti bagala kamotoka mwalaba wano Bishop Owesebei ng'atuwaanira Gen. Museveni nti ye Museveni yawamba simanya ali mu kibiina ki oba alina emyaka 18 bwe yagamba mbonayika yalabira ddala nga makula mbwageraganya n'emirembe giri egiyiseewo era Museveni yayinza okutwala eggwanga lino mu maaso yayinza talina kikyamu kyonna kyalaba olwo ayogera byonna basolomuwa akamotoka kakati bano bo munnange mu kiwandiiko kyabwe kye bayisiza bagambye nti ekyo kikontana n'amateeka ga Catholic Church kikontana ewaabwe era ne bawa akawaayiro ke baba mwe basinzidde nga bagamba nti donations ng'ezo zirina emitendera mwe zirina okubeera nga ziyitira either zirina okubaako permit singa omuntu ajja bw'atyo kati n'apulegi nga bw'atyo alina okubaako permit naye bwe kiba nga tekiri bwe kityo nedda era ne batuuka n'okugamba nti ezo ssente zirina ebigendererwa ebirala kubanga bo nga bo tebaazisabye ng'Obukatuliki tebwazisabye tebunnaba kubaako engeri gye buwaayoko nti bulemereddwa kubanga Obukatuliki bulina ssente sebo Catholic Church erina ssente kujjangu ne bumiliyoni bw'ombojja ozunga bajja bukukuba era Ruto mwalabye ng'alina mwayitira alina chairman ayitibwa simanya Isanga bwagambye Isanga mwayitidde chairman kati olumanya chairman oyo agenti mwayitidde mbu ngenda kubawa sente muzimbe nyumba ya father milioni simanya basi mbera mbu bakyali mu season mbuye mulimi biki ebyokuzimba bitegeera bulungi nnyo kubaje emirimu gye kati ngejali nti muzimbe mulondeko mu January abagenda bawa sente zaki za basi ne kwaya naye ne bagiwa engoye uniform byonna kati olwo agent ono Isanga n'atuuka n'okumugamba nti singa ogezaako sente n'oziweesa amakoona olwo alaga kwegamba nti kwegamba nti tebakwatagana nti singa naye asobola omukwasa omukono ogw'ekyuma ne bwazirya talina kyayinza namukola ne bwalyako kubanga era ali ku mulimu aba ali ku mulimu olazze kukola kikuggusa nsonga agenda ziyisiza mwoyo Isanga chairman olwo yakoze nga agenti era nga osanga n'okukyala kwawo akoze kinene nnyo okutegeka ajje bw'atyo bw'agenda amutegekera kubanga kigambibwa kuba nti Ruto yakozesa nnyo Catholic Church bamuwagira nnyo n'atuuka n'okubeera nti nno kwegamba essaawa eno tebasobola kumwesiga kubanga baakizuula nti bawagira omuntu eyalina ebigendererwa ebibye nti baatumiza eggwanga ne bakitegeera kakati bonna wamu ne batuula ne bagamba nedda bonna wamu ne batuula ne bagamba nti nedda kwegamba nga bwolaba nti obukulembeze bw'ekibuli oba abasiraamu bwagaana emmotoka Museveni ze yaleeta okubawa kubanga baali tebazaapuruvinze naye nga waliwo omuntu azireese obuleese olwo yalya eri akasente yakalya olwo aleese abaleetedde nabo baadyaniko kubeera nga babeera convinced mpola mpola bagondere omwo emmotoka bo ne bazirinawo nsingirawo tetuzimanyi kati ne Catholic Church kyekoze naye kyannaku nnyo nti wano ewaffe si kyangu ate ng'oyagala okutegeera ssente ez'ekigendererwa ezizze okunoonya akalulu okampeyinga ng'obudde bukyali kuba kati tokyali mu kukola kyo olabanga ne Gashagwa okubaako tebamukkiriza kwogera mu bantu ne mu kuziika juzi baamukuba ebyo byonna biplaningibwa Ruto kyovudde olabanga wano opposition ebadde ng'ekaba ebbanga lyonna tebakkirizibwa yadde n'okugenda okutegeka akakolo oba okukola ki kyonna kubanga babeera bakimanyi nti bano babeera bayinza okufuna obuganzi mu bantu kati bw'otegeerera nti ssente ezize za kigendererwa ezo zanguwako era Ruto akulaga nti mu January ono eza bbaasi ziba tezigenda kuba zaatuuse edda nazo
kubanga yeekwasa mbu ate tumala kulima kubanga tumala kulima ngano biki bw'afuna ssente awajja akole ki ne bbaasi nayo bagireete. Ezo zanguwako era Museveni ssente zaawayo ez'ekigendererwa zanguyirako ddala tezirwayo. Naye bino byajja yeeyama obweyami eyo mu kampeyini ebyo musimba akaggo. Naye zino ez'ekigendererwa nga zo zigenda kukuba ku tageti kwennyini, ezo zanguwa kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti abakkiriza bangi, abakkiriza bwe balaba ku kintu wali ennyumba ya Father Yiri, emmotoka ya Bishop Yiri, bannange Museveni, bannange Ruto, bannange ebyo awo bo bakubawo mangu awo. Naye bino ebya community nti bajje babasuubize kye babasuubiza, ajja kujja abasuubiza bagambe nti amasannyalaze gagenda kujja eno. Bwe gajja amasannyalaze era abantu bekimanyi nti gavumenti egaba amasannyalaze kubanga era ojja kutambula ove katugeze bweyogerere ogende Ekireka ogende Ebbanda yonna nga wali amasannyalaze. Naye mwe abo beyogerere mwekamu abatakola kimu abatalina amasannyalaze kati bagabawa temujja kuddawo kutendereza nnyo kuba mukimanyi mulina okuba nago si kipya. Naye bajja ne bakuba ku tageti abakkiriza mmotoka ya musumba waffe wano mu balokole babujingo baani abo bonna babakozesa okulaba nti banafuya emitima gy'abantu. Bannakenya kye baganye kubanga kasente ke bawaddewaddeyo kangi nnyo mu Soweto Church, Catholic Church wali mu ggwanga erya Kenya. Ruto yabyogera 17 Novemba 2024. Naye abantu ne bakagaana akasente bayogera gavana wa Nairobi $20,000 okuziwaayo eri kwaya parish kwaya wamu ne parish mission council. Ruto naye $60,000 agiweeyo eri kwaya bagule ebiki $2 million okuzimba ennyumba ya Father, ate awe additional $3 million oluvannyuma mu January baguleko bbaasi n'okumaliriza ennyumba yaani ya Father. Babiwulira ne bakuba mu ngalo bo ng'endiga zikubye mu ngalo kubanga zo endiga ng'era Ruto bwali nti naye mukristaayo yadde nga ye mulokole I think mukristaayo naye mulokole naye era yadde abantu basiime bakubye mu ngalo naye obukulembeze bukiraba butya kubanga buli nsobi yonna ekolebwa egenda kuteekebwa ku bukulembeze obw'eddiini y'ekikatuliki era kigenda kulabika bulala nnyo nti bagenda kubanga abalidde mu ggwanga olukwe kubanga ensi ya Kenya yonna abavubuka aba Generation Z bawuliriza balaba bagamba oke nga naffe tukomplaining nga wano nga tulaba abasajja babagenda ojo Museveni bajjayo mabaasa gokka eno nga bajja kugamba batono nnyo abavaayo ne boogera era abo ababadde nga bajja boogera nsuubira okuba nga tebibatambulidde na bulungi nnyo era bwe batunuulira obalaba abasajja batubbo mu ngeri y'akasawo y'ensawo tezitowa nnyo nga bano abalala balina bakuumi mundu biki okumanya wano Gen. Museveni yatabuka olaba n'omukulembeze w'ennono bano obuwangwa n'ennono simanya ono Jumba aligaweesa watundizibwa okimanyi nti naye alina abasirikale abamutambulirako bw'oba wakana awo ngenda okukoma kankomye ku oyo ndina oba akukotayo dda